Mulongo babiri Sarah kiguddeko wuno omuwala amulumiriza obufere. Kadama agudde eddalu. Kaiz akiguddeko. So nga ate yino video esoose nga Derrick ne Muna bali Uganda. Kale ago n'agasingawo goba olindirira mu bujjuvu. Weewaawo mbaniriza nate mikono gyange yonna eyo gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza ngamba nti mukola kyamaanyi okubeera ng'ate mwekumira waneeno buli ggulire ery'enteekayo obutereevu ne mugana mu maaso n'okubeera ng'ate mulyekanya ne mulayikinga ne musubscribinga ate mikono gyange ne mukommentinga. Mwebale nnyo mwebalire ddala Mungu yasobola obbasasulamu mu budde bwammwe obwo bwe mmala waneeno ng'ate banange mumpuliriza. Era we mbeebaliza nti mikono gyange congratulations to us ku lw'ensonga nti tugenze mu maaso n'okubeera ng'ate tuyingira ba subscribers 1,500 era nga we twogerera banange tuli ku lugendo ate olututwala ku subscribers omutwalo gumu n'olwekyo gwampuliriza omulundi gw'ogussookera ddala mukono gwange ngenda kusaba ekintu kimu subscribing ate kakakadde wayunge ku lugendo lwaffe luno tufuuke family ate bwe tutyo tuyingire ba subscribers omutwalo gumu. Tojja kwejjusawo subscribinga lwansonga nti waneeno ofunawo updates zigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ku ba celebrities baffe saako ate n'ago amawulire amalala aga wano saako ate n'ago agali wabweru w'eggwanga wabula ng'ate mu nnaku ezimu tubeera wano ng'era still tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo nga towa ku magezi ani ali mu buzibu tumuyambye tutyafe abatannabutuukako mukwano gwaffe tubwewaze tutya betubeerako waneeno n'olwekyo munange wo subscribinga ate tojja kwejjusa kusaba we video eno thumbs up ate n'oluvannyuma tugende mu maaso naye ng'omuweerezaawo amanya yenze Omumbejja Aisha Nasso era butereevu kantandikirewo ate n'agandeese olunaku olwaleero wabula nga ngenda tutandika nakubeera ng'ate bambi njagaliza Kyabazinga ow'ebusoga omukulu oyo Wilberforce Gabula Nadiope owokuna amazaalibwa amalungi ag'essanyu ate era bwe gatyo ag'emirembe nawe na mukwano gwange mpuliriza nga leero mazaalibwa ago nga leero lunaku lwe wazaalibwa mukwano gwange nkwagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu oba mwana wo oba maama wo oba taata wo oba muganda wo yenna gwe gw'omanyi nga muntu wo nga yazaalibwa lunaku lwa leero bambi mugambe nti waneeno tumwagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu era tusaba Katonda bambi ayongeremu emikisa ate mu ebyo byonna bambi omuntu oyo ate byakwasaganya. So nga ate amawulire amalala ag'essanyu gali nti universities olwaleero ate ziguddewo mu butongole oluvannyuma lw'emyezi 5 beddu ekinajjukirwa nti zaali zaggalwa olw'ekirwadde kinene kinnamuta ki COVID-19 wabula oluvannyuma lw'emyezi 5 alhamdulillah universities bazigudde era abaana bayise mu bungi ku universities nga Kyambogo Buganda Rail okubeera ng'ate beewandiisa wabula era abamu baganidde okubeera nga bayingira olw'ensonga nti tebakola ki tebaagemebwa ate kirwadde kino ekya COVID-19 era bwe batyo babasabye okubeera ng'ate baddayo bagende maaso n'okubeera ng'ate babagema. Kino nno nze ndabye nga kituufu ddala olw'ensonga nti ate abamu babagema abalala tebabagema kugamba okiyinza oleetawo akavuyo ate era ne tuddamu buto mu lutalo lwo ate munange olwa COVID-19. So bannange congratulations mwenna abagenda okubeera ng'ate mu joininga universities eziguddwawo etegeeza mukwano gwo yenna bategeeza muganda nti bannange eziguddwawo agenda akole ki agenda alabike ng'ate munange yeewandiisa. So nga ate eyo mukwano gwange nvuddeyo omwogezi wa Uganda Police Force omukulu ono Fred Enanga bw'ati avuddeyo n'ategeeza nga bwe bakakwata abantu 48 nga bano be bateeberezebwa okubeera ng'ate beetaba mu bulumbaganyi obwa bbomu ekinajjukirwa nti bbomu zizzenga zitegebwa wano ne waali ng'era bwe bati abantu abamu bwe bati bagenze maaso n'okubeera ng'ate bakafiiramu so ng'ate abalala babuuseewo n'ebisago ebiwererako ddala. So omwogezi wa poliisi yavuddeyo n'ategeeza nti bakakwata 48 nga bano be bateebereze wabula nga bambi katubasabire bwe baba nga be bakola ekikolwa ekyo ffe tusaba amateeka gabalamule nga wekiteekeddwa okubeera ng'ate kikolebwa bavunaanibwe wabula bambi bwe baba nga si bebo nga just bateebereza buteebereza bambi abantu abo bagende maaso n'okubeera ng'ate bakolebwako obwenkanya baleme kubeera ng'ate basibwa nga tebalina musango wabaawo obujulizi obubalumiriza bakwatibwe basibibwe wataba bujulizi bagira ate bakola ki bakola okunoonyereza kubanga oyinza okwesanga bakutte bano naye ng'ate abazza omusango ng'ekyamazima bakyali wabweru bayinaayina. So bambi tugende maaso n'okubeera ng'ate tusabire eggwanga lyaffe saako ate n'abantu baffe abali mu ggwanga lyattu Uganda so ng'ate naffe tetwerabira okweteeka mu ssaala. So ng'ate eyo mukwano gwange nvuddeyo ate ye mulongo babiri Sarah fena gwe tumanyi obulungi akola bali ku Star FM ono munange mwana muwala bw'ati avuddeyo ng'agenda mu maaso n'okubeera ng'ate amulumiriza obufere. Omuwala ono bwe batyo yagenze mu maaso n'okubeera ng'ate ayingira kabokisi ka Eddie Mezaya wali ate ku Facebook bw'atyo n'amunnyonnyola ensonga ezo zenkuteereddeko essaawa eno era bw'atyo ne Eddie Mezaya n'azikuba screenshot bw'ati ate n'akola ki n'aziteeka ku Facebook page. Ndowooza Eddie Mezaya mumumanyi oyo blogger era bwe batyo naye waggulu awandiiseeko nti bino bannange si byange era nange akuwagana amawulire
mawulire mukwano gwange bino si byange ffe tuli bannamawulire tuliwo ate kubeera nga tukutuusako mawulire wabula tekitegeeza nti nga wenzize naye nga kutuusako ate munnange nze like nange oba bwentyo wendowooza wabula nga ye omuwala avuddeyo ngera wolaba screenshot ezo ng'omuwala agamba nti mulongo babire Sarah alina abantu bakwatagana nabo bana beeyita basawo abaganda bwe bati ate ne bamuwa ennamba ne bawa abantu ennamba naye nga mbwe ennamba eyo mbwe abantu abo baffere mbwera mulongo babire Sarah yegatta n'abantu abo ate ne bakola ki ne baffera abantu era yagamba nti bamufera obukadde bwe 3.5 omuwala oyo bw'ati ate wakola ki bwagenze maaso n'okubeera nga ataategeeza wabula nga bino bannaye byenkugamba si byange era bwe biba bituufu tujja kuba tuzuula bwe biba bikyamu era tujja kuba tukola ki tujja kuba tuzuula nze kyemanyi nti wenkuleetera wano amawulire ngenda mu maaso n'okubeera nga ate nga following nga bwe tubadde tufollowing ensonga za mukawunet paka we zaawedde era ne bino nabyo oba oli awo we tujja okukola ki obifollowing naye ng'okujja wano ne nkutuusaako amawulire gano tekitegeeza nti nange ekyo kyendowooza nti oba nze ŋŋambye ti mulongo babiri Sarah mufere mukwano gwange nedda wabula nze ndiwo okubeera nga ate nkutuusako amawulire gonna agayitingana then n'ebirala we bizuuka ne nzija ate wano ne nkola ki ne nkutuusako so ekyo munnamawulire yenna kyakola wabula sigamba nti waba akuleetedde amawulire ng'omuntu yagambye bw'ati ne bw'ati nti ebyo biba bigambo bya munnamawulire oyo nedda mukwano gwange ye munnamawulire aliwo okubeera nga ate akutuusako ago mawulire tekitegeeza nti byakugambye oba oli bye yayogedde nti naye byakkiririza muso mukwano gwange zezo ensonga zikutte wansi ne waggulu wabula nga yonna gye binaggwera mukwano gwange nja kuba nkutegeeza so nga ate yo mukwano gwange nvuddeyo ate ye musajja wattu Kaiz akiguddeko ono kinajjukirwa nti ate yagenze mu ggwanga lya South Africa era munnange bw'atyo tumulabyeko mu bifo eby'enjawulo ng'alina ebyana biwala wano ng'ate munnange aliko mu masappege ng'era omuntu yagenzeko ate munnange okola ki okubeera ng'ate yeeriira ku kasente ke wabula nga ba social media in-laws we tubamanye bo tebagenda mu maaso nakulabika ng'ate bakuweeza we bakulabira wonna ate munnange we bakutandikira okubeera nga bakola ki bakusabulira kale munnange no twabadde tukyali awate olunaku olw'eggulo nga ate Khalifa Aganagoyo omuyimbi ffenna gwe tumanyi obulungi nga bw'ati avaayo ng'akuba positi ng'ataddemu ebifaananyi bya Kaiz bina nga byonna bigasse wamu nga bw'atyo Arrow ng'ataddeko Arrow naye ng'esonze ku ngatto nga kitegeeza nti engatto gye yabaddemu luli gye yabaddemu ne ku luno gye yabaddemu wali kwegamba nga mu bufunze ategeeza nti engatto y'emu y'ono gy'ayambala era bw'atyo waggulu yataddeko ka caption ng'ategeeza nti ojje ate munnange nkola ekinkugulireyo ku ngatto so munnange twabadde tumanyi bikomyawo olunaku olwaleero twabadde tukyali awo ng'ate omusajja avaayo wali ate South Africa bw'atyo ng'akutte ebbando ya ssente era nga naye azibala era bw'atyo naye n'ategeeza nti Kaiz munnange nga tonnaddayo Uganda yitirako ate wano mbe ng'ate nkola kinkuwaako ka ssente ogende ate ogule engatto kugamba omusajja wattu bambi bamutabukidde wabula nga banaye ba social media in-laws abannange si byangu n'akamu n'akeddagala wabula ng'ate munnange zeezo ensonga za Kaiz Sebo Khalifa gyebale ku Sebo Khalifa omuyimbi waffe omu bw'ati Kaiz tomuwa ngatto kasita akyali wano South Africa kamuwe ssente genda agula engatto kuba abo tunaagoba onaamuwa olwedde ggwe n'ensonga zo togenda muwa mutima mulungi Kaiz ngenda muwa ssente agenda agula engatto wale Kaiz wamma nkubiraako kasita okyali South Africa kubiraako muganda wange ogye nkuwa ssente ogenda ogula engatto Kaiz ebintu byebana abasajja tumanyire okuyisaamu amaaso biwaze n'engatto yo erala wazeerabidde ebyo bibangawo osobola okwerabira oli munda nojja n'ezo Kaiz wamma nkubiraako ojje wano nkuwa ssente ogenda ogula engatto n'agatto wa Kaiz tomuwa ngenda muwa Medi Kingdom wamma nkubiraako muganda wange kasita okyali wano zobula nze ndowooza nti omuntu okubeera ng'ayambadde olugoye lumu n'olumusangamu leero n'enkya oba engatto n'ogyemusangamu leero n'enkya tekitegeeza nti omuntu oyo talina ngoye oba talina ngatto nno wali obaddeko awo ng'olina olugoye lwo lw'osinga okwagala oba engatto zo z'osinga okwagala nga mbutuufu ne woba olina engatto peya 10 nga waliwo engatto nga yo wagisiima ng'oba olugoye nga walusiima ng'era buli wiiki oba kale oluvannyuma lwa nnaku nga 2 oba 3 olugoye olwo olina oddwambala kati oli walukusangamu bingi nti it's a coincident yagenda lowooza okola ki oba lwelo olugoye lw'obeeramu naye ate nga si musango mikwano gyange wabula nga Kaiz
bye byate bigenda maaso eruye eyo so nga ate omukwano gwange envuddeyo fena Fernando za tukimanyi bulungi nti Derrick ne Muna bambi we batyo bagenze maaso n'okubeera nga ate baddayo mu ggwanga lyattu Uganda era nga weetwogerera essaawa eno bali mu Uganda so nga ate abamu batandise dda okubitambuza nti bazzeyo okubeera nga ate bakola ki bategeka mbaga yaabwe wabula nze ekyo sigenda kubeera nga ate nkikugamba olw'ensonga tisikirinaako bukakafu wabula nga bwe banaaba bavuddeyo ne babeera nga ate bakitutegeeza mu butongole era amawulire ago nja kuba ate nkola ki nga kutuusako naye nga bambi bazzeeyo Uganda tetumanyi oba bagenda kuddayo e Dubai oba bagenda bberera ddala eyo Uganda wabula nga kyetumanyi nti mu kiseera kino zeeyo ate mu ggwanga lyattu Uganda era nga bambi eyo vidiyo gy'olengera ku screen yo ye vidiyo yaabwe esookedde ddala nga baakaddayo mu Uganda bambi so bambi bye byate bigenda mu maaso mu bulamu bw'ababiri abo nkimanyi nti wano mu bawuliriza bange wateekwa okubaawo ate bafanizi Bamuna ne Derrick so munange gega ate amawulire agafa ku bantu bo abo abazzeeyo ate e Uganda so nga ate eyo nvuddeyo mukwano gwange kansembeyo ate amawulire ga Hasola Munafuno bambi eyagudde eddalu oba yali yeesudde oba ebyaddala yagudde eddalu muganange vidiyo gyengenda okubeera nga ate nkulekerako naawe ogyewulirizeeko bulungi oba ogyerabireko naawe ogenda kufuuka jjajja olunaku olwaleero otubuulire mu comments ddala oyo Kadaama yagudde eddalu oba ye yali yeesudde ng'ayina byayisaawo ebibye wabula nga munange ate bye bigenda mu maaso abaana abamu bayirayo bagwira ddala eddalu eno naye ng'ebibaleetedde okubeera nga ate bagwa eddalu zezo psychological tortures najja omwana emirimu mingi abantu bamuboggolera abantu bamutokyali nga bamutulugunya kwegamba omwana nga bingi bambi bye bamuyisaamu abaana bamuleekanya abakulu bamuleekanira kwegamba emirimu mingi oba oliawo talya nakulya tebamuwa byakulya bambi omwana ezo zonna psychological tortures ne zimujjula omwana n'atuuka ekiseera n'awunga n'agwa eddalu abaana ekyamazima bangi nnyo abagudde eddalu ng'ebyaddala bagudde eddalu wabula ate bangi nnyo era betuwuliddeko nga bbe ate eddalu bali yeesudde nga balina oba oliawo bye bayisaawo omwana ayinza otuuka mu nnyumba ng'oba oliawo bamuyisa bubi oba oliawo ng'emirimu mingi wabula ng'ate era abamu ye abayagala just kuddayo buzzi Uganda oba yafunye boyfriend n'amugamba nti komawo nkuwase ne yeesuula eddalu ng'anoonya nsonga ate yakuwa bakama bakola eki addeyo ewaka boyfriend yamuwase gwe yasanze ku Facebook abo nabo bangi babikoze ebyo kwegamba ne batondawo embeera nti agudde eddalu ne bamunoonyezaawo tiketi ey'amangu kumbe ye akola kyayisaawo bibye yadde ng'ate abamu bambi eddalu baba baligwiridde ebyaddala wabula ate omwana muwala ono ngenda kuba mukulekerako nga wenkusuubiza era ng'oluvannyuma ojja kuba naawe otubulira ddala muguwa ddalu oba yali yeesudde wabula nga nze mu kulaba okwange omuwala ono yeesudde eddalu ng'omuntu kubanga teri mulalu amanyi gy'abeera teri mulalu amanyi kampani gye yajjiramu teri mulalu kwegamba amanyi na linnya lye omuntu yenayina ng'ebintu bimulinnyo oba biki oba biki byayogera biba tebikwatagana wabula mwana muwala ono ndooza we yafuwe balese Munnayuganda n'amuzza mu lulimi lwategeera n'amukakkanya omwana n'assalawo n'akola ki n'ayogera kuba yamubuuzizza erinnya lye n'alyogera kampani n'agyogera kwegamba buli kimu n'akyogera kitegeeza bambi omuwala ono ayagala kuddayo Uganda kubanga bamubuuzizza obuzibu bweki nga Munnayuganda munnaamubuuza ko ye n'amugamba nti omutwe gwe gumulumidde ennaku 5 oba munfuna so tetumanyi nsonga ntuufu lwaki omuwala ono ayagala kuddayo Uganda oba babbosi be bamutulugunya oba waliwo embeera yonna ekyamazima simanyi kubanga ye we bamubuuziza ensonga yagambye just omutwe gumuluma so bambi byebyo kankulekereko vidiyo eno naye nga ngenda kusaba obeeko nekyoyogerako mu comments nti bannange ddala kituufu woba okooye embeera weesuula eddalu bw'otya nga bakukutte ne bakutwala mu ddwaliro omanyi munnange ebiseera ebimu tukola ebintu naye nga nze mbadde nsaba tubeere nga tetuteekamu kukubala oyinza okukeera ku makya ne weesuula eddalu bakamawo ne bakukwata ne bakusuulayo mu ddwaliro olaba bwe bakugatta mu balalu so bannaye nsaba ombuulire mukwano gwaye nga tukomekereza ddala kituufu omuntu woba Kadaama yenna yina oba Hasola yenna ng'olina ky'oyisaawo bakamawo bagambe njagala kudda waka biki baganye beeremye oba ng'embeera ekususseeko kituufu okwesuula eddalu oba wandiyiyizza engeri yonna endala ye abaffe gwe mu ngeri gy'olabamu vidiyo eno gye ngenda okubeera ng'ate nkuteerako oyo Kadaama ddala yagudde eddalu oba eddalu yali yeesudde so mukwano gwange nze ngenda kuba ate nkulinzaawo mu comments naye nga mbagala nnyo mbagalira ddala mbeebaza okubeera ng'ate temukowa kubeera ng'ate muntegera amatu buli vidiyo gye ndeetaano ne mulaba ne mulayikinga ne mukomentinga mukwano gwange nkola kyamaanyi nnyo nnyini ddala era nawe ampuliriza essaawa eno nga bambi tona subscribinga kubanga ekyamazima tuli ku lugendo ate olututwala mu basubscribers omutwalo gumu kale n'olwekyo bambi ngenda kusaba otwagalize ng'osubscribinga ate n'oteekako n'akadde sakitati buli vidiyo yonna gye nkola butereevu gw'omu ku bantu abasooka okubeera ng'ate mukwano gwange bajjekanya sigadde nze obumbe gya Aisha Nasolo goodbye for now toseetuka
Tula wansi. Tula wano. Yakatuoganira. Okay, back to home. Uliza. Leka efujo lyo tula bulungi sirika ogenda kuddayo awaka. Toganira wano ogenda kuddayo awaka naye tuleka kuugana. Eje emizimu egikutya okuva awaka oba gikutya kuva awa tujja gikuba emiggu. Netuula tereera oba ogenda kudda awaka odda awaka. Wabadde ki? Bakuyitana? Ani? Bakuyitana? Kampuni yo bagita bati? Wabadde ki? Okubadde? Awaka gwali gukuluma?